kikoziddemu abaana babuulirweko yemme bannanga basome Makerere obuganda obwammwe mwabulekawa obwo obukazi obukadde bonnajjuka bonnakatanza bulina bingi tudde tubwebuuzeeko oBuganda bwaffe oBuganda sibwa Bacholi sibwa Banigeria ne kati n'aba Nigeria basengadde waffe ekikube kasawo kyaggwe ne balyoka bakuga nti awo mukifumbira iyi ekamookya nti ate awo kakati abayindi balwaniddewo ennakawa mu Buganda ng'ate abawaawo munalwanda nti wali mu Kitoolo nti ate wali wa Namuwongo nti katazawo abalugwala mbuya mugolobi bana tuli kuki ekitulya tukimanyi olwatta omwami twalumanya tulowooze tuzuukuke gwe mulanga n'omubala gwa leero tuwandiike obw'ennyonyi nga Kisitu nga Buganda tebwasabwa bwe yatwadde okuteesaako kuno kwa leero atulambulule mu birowoozo buli omu olowooleza Obuganda nga weebuuza wekka nti mu linnya lya Kabaka wa Buganda ne Buganda yange Buganda ki nze gwe n'abaana bo n'abazzukulu bo Eyenkya gwe gye weetaaga n'abaana bo beeyagaliremu sebo mutesitesi kanzizeeyo akazindaalo gy'oli ayisa asajja Kabaka awangaale agondagonde Ssaabasajja Kabaka oyo abadde Elly Kigozi bannange ekyo kye tubagamba ebigambo bino kisaanye tubiwulirize tujjemu kiki tuyinza ate okubuulira bannaffe bigambo bikulu nnyo ssebo Meja Kigozi Gen Kigozi weebale nnyo weebalire ddala naye nga twebaza abateesa bonna abateesezza olunaku lwa leero nga tugenda okukomekereza pulogulaamu yaffe timwebale nnyo mwebalire ddala kulowooleza Buganda omulamwa guno gwaleeteddwa omuteesa era mwongerebwe muti oweereza omulamwa oweereze ne poyinti tuguteeke mu basemiramwa ne bannamiramwa nabo tukubaganye ebirowoozo tuguleete wano abantu basobole okuguwuliriza kasita gukwata ku nnyaffe Buganda nga gugitaasa tetugoba mulamwa gwonna tutunuulira amakulu agagulimu naki ekyetaagisa okwogerwako ffe enkuŋŋaana tezikomanga tukuŋŋaana buli nsonga yonna eba yeetaagisizza naye kampite Buganda tebwasabwa tuggalewo pulogulaamu yaffe ey'olwaleero naye nga tubeebaza nnyo abateesa abawuliriza ababadde mu kyaati tubeebaza mwebalire ddala kubeerawo bakalooli bamirembe mbejja nankangu seddume zebidaayo Buganda owokubiri mwenna bannange tubeebaza nnyo musulenga mulowooleza Obuganda kubanga tetukyebaka Kisaakye yayimba n'agamba nti Buganda yatera okwogera akayimba nze kakyaganya okunyingira mu mutwe ti abalabe simanyi bo tebeebase naye ffe twebase naye kati kyekiseera okubeera nti kati naffe tetwebaka tubeere nga buli ssaawa wooli eno tuli ku byeyo emirimu gye tukola senga tugikola mu nsi yaffe ensi yaffe ejja kubeera nga erina emirembe ddala naye emirimu gye tukola eno tegitukakataka ate n'otawaana ate n'oweereza obusente ate omunyarwanda n'abutemako bbiiru ate ne babubba ate buli kimu kyonna kwegamba Omuganda ayingirizaawa
y'empagi naye twabagambye nti empagi y'emirimu gyonna empagi yonna yonna ekulembera emirimu gyonna mu ggwanga kwe kulwanirira ensi yo. Empagi ekulembera emirimu gyonna naye omwana ne bw'anaasoma ng'ensi yo balala be bagivuga ajja kukoma kusoma bamuziike mulimbo naye empagi ekulembera emirimu gyonna ng'oyagala abaana n'abazzukulu beesiimise omwana oba akomya yunivasite ajja kukuba emmundu oluvannyuma aganyulwemu. So Buganda tebwasaba njagala osembere ssebo tusobole okukomekkereza puroguraamu ya leero baako n'ebigambo by'obuulira bateesa n'oluvannyuma otubulire bateesezza naawe ebikwasizza omubabiro ku by'obulidde n'oluvannyuma tuggalewo puroguraamu yaffe eyalwaleero. Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi awangaale era alamule oBuganda. Sebakazinda alukako neyanzege mukana wange Mutabazi Magulu Nyondo akamenya embazzi Cucu Muddo Gusiwa Kabaka wa Buganda awangaale mu mulamu gwaffe guno n'okubadde nga tutuuse ku nkomerero yaagwo. Buganda Eyenkya tugyeteekedde tutya. Lumu naye neetambulira kkubo jjereere omuntu omu nansanga naŋŋamba nti twawuliriza laadiyo yammwe agiyise yaffe naye tetwawulidde nga muyozaayoza munnayuganda eyatuwangulidde omudaali omusava we gutyo. Kagamba bigambo n'abimmalako ne ŋŋamba muddemu ki naye kyanyamba naguma nembeera nga sina kye namuddamu nentambula butambuzi. Naye boolira ebigambo by'omuziku Kasolo byateesezza kwegamba omumuliza bw'aba bawulirira olwaleero aba afuna ansa bulungi nnyo nti ne bwe liba funfugu situlina kitwenyumiriza mu Uganda ne bwe liba funfugu eriri mu Buganda ttaka lya Buganda ne Kabaka Kerenda era mu ngeri y'emu omulizi omulala yatwebaza emirimu ng'ayita ku email yaffe gye tubawa. Yagamba nti bannange mwebale nnyo omulimu ogwo nti naye mwongeremu nnyo amaanyi kuba waliwo bakompitita bangi nti ziraadiyo nnyingi twongeremu amaanyi. Naye nga yatwebaza twebaza imere yo naye netukugumya nitukutegeeza nti raadiyo yaffe amaanyi tujja kgongeramu miramu mugiwulira mujja mugituwa tujja kgongeramu naye raadiyo eno teriiko kompitita. Raadiyo tekuliiko kompitita waayo. Eno raadiyo y'Abaganda tewaliwo raadiyo y'Abaganda ndala. Raadiyo eziroza Abannayuganda kebere CBS si reediyo ya Buganda ekolera bukolezi mu kizimbe kya Buganda. Pagame ne Kabaka yawaayo ekirango ne bagaana okukisoma. Kabaka bamuggyako passport nga kagwa waatubuulidde naye tebasobola kuvayo kukyogerako. Eno raadiyo y'Abaganda, raadiyo y'Ababaka, raadiyo yammwe terina kompitita. Raadiyo si commercial radio. Commercial radio. Raadiyo tekuba birango byakufunamu ssente. Raadiyo mwe mugiyimirizaawo abawuliriza. Raadiyo nunuzi yakununula Buganda
abalungi abatuwuliriza. Olwaleero mbadde ntunulira tolefayina wano e Bungereza nga waliwo puroguramu nga balaga ebyafaayo bya Bungereza, kale bakiyise British Hidden Heritage, nti ebintu oba ebikusike, ebyafaayo ebikusike, nga bakulaga ebizimbe, ne bakulaga ebintu kame ebyomuwendo, ensi byekuuma, n'owulira ennaku ng'ebyaffe bookya byokye, naye ng'ate n'abantu ababyokya bennyini omulabe be yateeka emmengo nga balina mannya maganda abakulira okubyokya. Oli n'abeera n'avaayo n'agandi bannange ebigundi buka